Buterevu oli ku Soul TV enchalero tukwaniriza natera tukubuza ko nti wasizotya nyabo wasizotya sebo gwazukide ku munyo ku macha amanyezo tisima palot bakulisayo mu program musunsuzi ate esawe eno ebera bya bufuzi na bya bukulembeze na kubaganya biruzo ku nsonga ezigenda maso mu gwanga Uganda ensonga nyingi nakuzo mwezi olwalero ziri 23 omwezi ogwe11 maka 2021 tusaside nnyo abafunye ebizibu netusanyuka nabo abafunye ebirungi abakyali mu ntambula nga mudda ku mirimu gyamwe tubagaliza olugendo lulungi abali ku mirimu olwedde tubaga nti mugende maaso mukakalabye enensi kukola sikulekana amanyize tusima Apollo enkyalero tutunulidde ensonga y'abasawo oba abakwatibwako ensonga z'obujjanjabi health practitioners tukimanyi bulungi nti ku lunaku lwali lwa Sunday balangirira akedimo abasawo baffe balangirira akedimo olwalero kayingidde mu lunaku lwokubiri nga bayina ensonga zaabwe ez'enjawulo zebemulugunyako mulimu embeera etali nnungi mu malwaliro mulimu ensako yaabwe n'ebirala bingi nga betugenda okubitegeera enkyaleero kati olunaku lweggulo amawulire gatulaze nti era akedimo kakosezza bannayuganda mu mbeera emu oba endala okusingira ddala amalwaliro nga erya Masaka eddwaliro ekkulu ery'e Masaka amawulire agavuddeyo galaze nti abasawo aba okulevo ey'aba doctors tebabaddeyo ate buli abasawo lwe beediima omanyira ddala nti kikuusiza ddala butereevu omuntu owa bulijjo okusingira ddala abo abalwadde ababeera bagenze malwaliro ago okufuna obujjanjabi ekibuuzo kiri nti lwaki weediimo oba akeediimo k'abasawo ko ate nako kafuuse ensonga buli kaseera atuwulira nti abasawo beediimye ensonga ate gavumenti eri mu buyinza n'abakulembeze ebinaku zino bavayo nga bagamba nti ensonga eri ku bannasayansi. President Museveni bagamba nti mu mwaka gwa 2017 yabasuubiza abasawo nga omusala gwabwe bugenda okwongerwako ate wabeerewo n'entegeka ey'okukola ku medical insurance yaabwe ndowooza bingi nnyo byebemulugunyane ekirungi nitwegatiddwako musawo Dr. Richard Kalungi yava mu Uganda Medical Association kyekibiina ekitaba abasawo mu ggwanga Uganda ate bebamu abategese akedimo kano babali emabega wa akedimo kano ku mulundi guno sayinse nnyo okuba nti otweyunzeeko enkyaleero Dr. Kalungi. Neyanza nnyo sebo mukulu Apollo okunkyaza naterero era nga abalabi ba Soul TV mbabuuzizaako. Well, ndowooza Dr. Kalungi tugende ku nsonga yennyini muli mu kedimo kiki ekibatanudde okutuukaawo okuba nti buli lwe mweddiima ndowooza namwe mukimanyi nti era obulamu bubeera mu lusuubo era kiyinza okuba nti olunaku lweggulo lwe mutaakoze bambi wayinza okuba waliwo ebitaagenze bulungi. Aneyanza nnyo ekibuuzo ekyo olumu bwe tugamba nti abasawo bali mu keddiimo kirabika nti abasawo bali mu kwekalakaasa abantu babi nnyo tebaagaliza naye ffe ng'aba Medical Association oba Uganda Medical Association ekitongole oba organization etwala abasawo abasukka mu 13,000 actually mu Uganda tulina abasawo kumpi 7 tugenda mu 7 so ekitongole kino ekya Uganda Medical Association kyekitongole ekivunaanyizibwa okulaba nga kikumaakuma abasawo bano bonna n'okulwanira eddembe lyabwe n'enkola yaabwe n'okulaba nti bakolera mu mbeera ennungi n'olwekyo ffe ng'abasawo abagwa mu kibiina kino kituvunaanyizibwako obutasirika oba obutazinga mikono ng'ebintu tebitambula bulungi so tetulowooza nti ffe abali mu keddiimo ate ffe tetulowooza nti gavumenti yaffe abakulembeze bo abadde mu keddiimo n'emyaka mingi okusingawo kubanga abantu fonna bwe tumanyi nti obulamu bwonna butandika na byabulamu tosobola kukeera wano okole ssente nga toli mulamu tosobola kukola kintu kyonna kyonna mu nsi nga toli mulamu so ffe wetutunulira abakulembeze baffe nga tebatwala byabulamu nga kyamakulu ng'olaba bwe baba boogera ku nsonga z'ebyobulamu babeera mu kubalaata bubalaasi ffe tulowooza nti bo babadde mu keddiimo so ffe kye tukoze ennaku zino ebbiri tuli mu kubajjukiza
kubajukiza ebintu bibiri ekisooka obuvunaanyizibwa bwabwe okulaba nti abannayuganda bafuna ebyobulamu ebyeyagaza naye n'ekyokubiri okubajjukiza promisi zaabwe oba ebintu byebeetema si kufefeka aba doctors naye ku byobulamu in general era kyova olaba nti bwe tuba twogera ku nsonga zino twogera ku bintu nga bina naye nga bino byonna ebintu ebinasinga nabimenya byonna byekukuutiriza kukulaba nti gavumenti ejjukira nti ebyobulamu kintu kya muwendo nnyo kyekirina okubeera ekyoluberyeberye kati bw'otunuulira nti gavumenti bwe ziyisa budget zino nolaba nti health budget oba eyo ebyobulamu bagiwaddeyo meka nolaba nti newankubadde nga mu conferences zetutuulamu tugamba nti ebyobulamu bibeere n'omuwendo 15% ku budget z'amawanga ffe mu Uganda omwaka guno gwe tulimu kati ate budget yeyongedde ddala kusalika ekyo ne kitulaga ffe nti bwe tuba tuli mu mbeera ya pandemic embeera y'okubeera nga twogedde ebintu bingi nnyo okukyusa ebyobulamu ate nga sente zeeyongera kusalika kitegeeza nti abakulembeze baffe tebanaba nnyo kutegeera oba kuyiga kikyetwogerako na buvunaanyizibwa bwabwe kyeki so ebintu bino byonna ebina byetungerako okuteekako nnyo essira ffe tulowooza nti singa tubeera n'abakulembeze abayiga oba abategeera nti ebyobulamu kasita obiteekamu amaanyi gonna ge byetaaga ebira byonna bifuuka byangu nti singa omuntu talwalira mwezi mulamba n'abeera mulamu ajja kukola sente asasule omusolo singa omuntu ebyobulamu bimutuukako mu bwangu n'atalwala bulwadde bw'alina kuziiza oba obulwadde bwe ne butasajjuka kufuna complication zeetaaga amalwaliro manene zeetaaga sente nyingi era obeera olina kyoyambyeko so ffe tulowooza nti gavumenti etatwala bintu ng'ebyo nga kya mugaso oba nga kyamaanyi oba nga ekintu ekirina okubeera ekyoluberyeberye tuba tulina ogijjukiza so ebintu bino ebina byetwogerako ekisooka kwe kugamba nti gavumenti erina okutunulira ebyobulamu n'emanya nti bikyali byayo nti omuntu wabeera ng'ali Kayunga oba kitanga abeera Emubende oba mikwano gyaffe gibeera Ebuyikwe oba Kapuchora omuntu obeera ng'ofuna ebyobulamu ebitandikibwako irrespective oba woobeera tulina ova mu mbeera eno nti omuntu okufuna ku byobulamu alina kusooka kujjako Kampala tukirabye wano mu COVID-19 ng'omuntu ekimujja mayiro 4 okuva Arua oba okuva wajje Kampala ajja kunoonya oxygen abantu abasinga tubalaba nga bajja ajja kunoonya bino ebyuma ebikobera omutima ebintu ebimu bino si nti oba bya bbeeyi nnyo oba nti biri sophisticated nnyo nti tebisobola beera mu bitundu birala naye kikulaga nti gavumenti olumu oba abakulembeze baffe omanyi lwaki njagala nnyo okukozesa abakulembeze osinga gavumenti olumu batugamba nti naffe ffe gavumenti so abakulembeze baffe lwaki mbogerako nti be batupulaningira be batuteekerateekera be bamanyi nsimbi mmeka ze tulina so fe omulimu gwaffe nga naffe abali mu ggwanga lino nti tulina ggwanga ddala lyonna kubajjukiza buvunaanyizibwa nti tulina okuva mu mbeera nti omuntu okufuna tesi z'omutima eziri basic kubasaba nnyo okukozesa bigambo bya lusawo by'amaanyi kuba njagala omulabi wa Soul TV ategere nti ekyo kyetwogerako tekiri nnyo nti kizibu nnyo kyakutegeera kuba abantu betwogerako nabo bakimanyi nti ogendagenda mu ddwaliro nga ddene baliyita regional referral Mubende, Fort Portal, Soroti naye nga oba Moroto naye nga eddwaliro eryo services zeriwa ne level ya district hospital tezirituuka kuba regional referral bwegitunulira nti erina okubeera n'abasawo bali ku level ya speciality specialization abakugu nti erina omusawo alongoosa surgeon nti erina omusawo atunulira abakyala alina omusawo w'abaana osanga nga amalwaliro ago tegalina basawo abo ekitegeeza nti n'ebintu ebirina okuweebwa ku ddaala eryo naye tebabibeerayo naye ne bwe tuveeyo yonna Moroto wane tujja wano e Mulago nti bw'ogamba nti Mulago National Referral Hospital Mulago kikyeyina ekiraga nti ddala National Referral Hospital era tukirabye wano mu mbeera eyise nti National Referral Hospital eddwaliro erivunaanyizibwa ku bukadde 4 mu Uganda lirina spaces mu ICU oba intensive care unit nga kyemmanya Abannayuganda abasinga bwe bajuulidde nnyo mu myezi egiyisaawo ebitanda 13 ebitanda 13 so tekitegeeza nti
bwetukeerenca ne tusanga nti abannayuganda akakadde kamu beetaaga ICU tulina kubagana bikonde okuwanira ebyo bitanda 13 so fene tugamba nti nze Kalungi atabeera Kampala seta kujja Kampala kufuna bintu bitandikibwako kanzije Kampala nga nina kyenfunye nga ntuse ku mbeera nti tutuse okulemererwa ekyokubiri tusanga nti ffe batulowooza nti gavumenti oba abakulembeze baffe besulira nnyo ogwanagamba kuba bo tebakozesa nnyo malwaliro gano bw'obeera ng'oli mukulembeze mu disitulikiti y'e Bukwo oba ey'e Moroto oba ey'e Gulu mazima ddala nga kikukwataho kubanga naawe nkyogenda yingira mu health center 2 eyo health center 3 eyo oba district hospital juzi luli nagenda nenkyalirako ku ddwaliro ly'e Kaboohe Kaboohe health center 4 oyingira eddwaliro limaze ondoza emyaka kisuka ne mu 5 kati naye oliyingiramu n'olaba embeera abalwadde gye balimu n'okaba n'amaziga so notunulira olumu tukuba ebifaananyi byo ne tugana naye ekitundu kino kirina obukulembeze kirina omuntu naye agamba nti enkya nyinza okugwa ali ku luguudo ne bantwala mu ddwaliro lyerimu kirina omuntu ayekubiriza akubamu akafaananyi nti singa nze yeebase ku kitanda ekifaanana bwe kityo oba singa nze ajja wano nga tewali musawo agenda kunkolako oba nga tewali musawo ali motivated kuba amaze nakutalidde talina health insurance talina wasula talina ntambula so ojja kunsaasira nti ebintu byonna mbyogerako mbigenda munyo naye nga ebintu byonna byenjogerako tubisamarize nze mu nsonga nnya ekyowa gavumenti erina okujjukira nti buvunaanyizibwa bwalyo okuwa bannayuganda ebyobulamu obulungi naye fe tulina n'embeera nti tulina ebiriwo ebitali birungi nate tulina negye bitali there is lack and also inefficient mu biriwo nti bw'ogamba nti olina 14 regional referral hospitals tulina okulaba embeera nti mwezo regions abantu tebekyetaaga kugenda walala nga abali mu bitundu ebirala ebitalimu na regional referral babeesiimisa nti emaawe mwina regional referral eyina abasawo eyina naye kati osanga nti regional referral teyina CT scan nti bw'obeera mu kitundu ky'emubende n'ofuna accident nga wetaaga brain CT scan balabe olina omusawo olina kiteri kyuma bw'obeera nga oli Gulu n'ofuna accident ng'eyo balina okuvuga okuva eggulu bakuleete Kampala bw'ojja e Mulago ekyuma olumu kibeera kikola olumu tekikola ne bakusindika ekirudde olumu kikola olumu tekikola naye nga gye kiri awo nosanga nti ate olina ogenda mu private facility olumu omuntu nga talina nansimbi ate nosanga nti gavumenti efuddeeyo naye okulaba nti efuna enkwatagana ekolagana ne private facilities nti olumu oyinza osanga gavumenti mu mazima terina busobozi ffe gye tutanaba kukkiriza naye noofaayo okulaba nti okolagana n'abantu abaliwo mu mbeera eyo okulaba nti abalwadde bafuna ebyobulamu so okulaba nti oteekayo ebyobulamu n'okulaba nti ebiriwo bikola bulungi ekyo kya luberebere ekyokubiri okulaba nti conditions eziri mu oyinza oteekawo eddwaliro nga ddene oteekawo ebima nga ddene naye nga abantu basobola kufunirawo byabulamu so olina okufuna support system eyo nti amadagala gajja nti ebikozesebwa era byonna bijja nti abasawo bafuna owokusula nti abasawo bafuna entambula abasawo bafuna allowance ojja kutunulira embeera mu Uganda wokkawo osanga nti twafiirwa abasawo bakusukka ne mu 50 nga bali mu line of duty bali mu kujjanjaba covid-19 wano myaka ebiri gyokka naye ku bonna terina omu famire yafunye yadde n'ekikumi twafiirwa abasawo bano abasawo bagenda abasawo abasinga bakugu balina ku level balina diguli esukka mu 4 afiiridde mu line of duty mu bulwadde bwe afiiridde ku mulimu mu bulwadde bwe gavumenti erina n'ekikumi n'ekimu kyemusasulidde kyeyamuyambako abamu bafiiridde malayo ga private ekikulaga nti olaba omusawo omukugu teyagenda mu ddwaliro kitegeeza nti waliwo ekiri awo so twagala okulaba nti gavumenti etwala abasawo si badokita bokka naye abasawo bonna nga bwe tugambye nti bebalabirira bannayuganda ng'ekyomugaso ekyokusatu okulaba nti gavumenti etuukiriza bintu byonna byeyeetemya kuba nga bwe tugambye sisitimu ebeeramu awajjanjabibwa ebikozesebwa n'abasawo abakoleramu nebyo beetaaga bitwogeddeko so tulina okulaba nti abasawo bano babawa emisale egibagwana Uganda ye gavumenti
olumba tugamba nti ffe abasawo ba Uganda tuli mu silevale oba tulinga abali ku buddu nti ogenda sanga medical intern doctor akoze essaawa 24 nga yazze ku makya ssaawa 2 n'addayo ewaka enkeera waalo ssaawa 2 naye nga agenda kufuna emitwalo 7 ng'omwezi guweddeko. Olumbe twogera n'abakulu bagamba abo tetubamanyi oba abo bali mu kuyigirizibwa abo tebeetaaga ssente so nolaba nti abantu olumu boogeza oba butategeera oba butafaayo oba lwoyisa olubalaata okwogeza okubalaata bwe kityo ensonga oli n'abeera nga taziwa budde bwe zeetaaga. Ekisembayo era ekyokuna Uganda yeggwanga yokka tulina abasawo nga tebalina mirimu. Abasawo tebalina mirimu. Omuntu edda bwe ngamba edda omuntu ayinza olowooza nti oba twasoma myaka gya 9 naye edda myaka 7 ze mbadde medical doctor kumala emyaka 7 we twasomera primary ne secondary ng'omwana wa gundi waba asoma busawo oba engineering courses ze bagambanga nti ago omwana wamaze naye katuli mu mbeera nti muno mu Uganda tewali muntu kati abeera amaze kuba kosi yonna gy'okoze oba kyonna ky'osomye era mwena mubonaabona kyekimu naye lwaki kituluma nnyo ffe ng'abasawo nti mu Uganda tulina patient doctor ratio nti oba omusawo omu avunaanyizibwa ku balwadde bameka omusawo wa Uganda omu avunaanyizibwa ku balwadde abasukka mu mitwalo 2 nti kalungi nga bwe nakedde leero waliwo abantu emitwalo 2 abaninze mbalabe rekodi eri nti omusawo omu abeera avunaanyizibwako abantu emitwalo 2.5 mu 2.5 mu 725 eyo rekodi ya 2018 exactly kati ffe Katonda abadde atukoze bulungi nti abantu basomye n'ate mu ggwanga eriina need eyo nti omusawo omu alina abalwadde emitwalo 2 ate bano abafuluma teri n'omu abafaako kati twandibadde n'eggwanga nga kiri kyenagambye nga lirina plan omanyi bantu bameka basoma obusawo basomera mu university ki basomera ku level ki basoma bukugu ki bafulumye ddi bwe bafulumye balina bumanyirivu ki balina magezi ki n'omanya nti mu kisawo ekimu ninamu abasawo b'abaana mu kisawo ekirala nina amalwaliro ameka galina bwetaavu ki gasavinga abantu bameka era gagenda kwetaaga abasawo kalungi ekyo tekiriwo tebakimanyi abatutwala omanyi kati ekikulu nnyo kyetukola ffe nga Uganda Medical Association si kulwanira bulwanizi basawo bokka n'ate n'okuwa gavumenti amagezi buli kaseera singa otunulira report gye twafulumiza omwaka guno ku AGM yaffe oba ku annual general meeting tulaga gavumenti butya bwesobola okukyusa embeera era mu report eyo tulaga ne gavumenti tutuuse ku level nga ne health center 3 ejja kwetaaga ba medical doctor nti naye kati ffe twogera health center 3 ate ne regional referral tenafuna consultant tenafuna doctor ne mulago yennyini tenafuna basawo muwendo gwennyini gwe yeetaaga ne Kiruddu ne Kawempe so nga ate abasawo abatendeke we bali bw'oyogedde ndowooza buli mwaka tufulumya omanyi abantu balina okuyiga enjigiriza y'abasawo mu Uganda omusawo bw'afuluma nga amaze okusoma emyaka 5 n'agenda n'akola omwaka gumu ogwa medical internship omanyi abantu omu bakibuzaabuza ne bayita ba medical doctors abali ku level eyo ba student naye bannamawulire ndaba bagenze bakiyiga so omuntu bw'amala okusoma degree y'emyaka 5 oyinza okubeera ya myaka mingiko mu universities endala naye largely ebbanga eryo n'amala n'aqualifyinga n'afuna degree agenda n'akola omwaka gumu ogwa medical internship afune license omuntu kasitama license ye yafuuka kye tuyita medical officer buli mwaka tufulumya abantu abali ku level abataka wansi wa 5 every year naye right now recruitment capacity ya government eri ku 40% nti kubasawo abasoba mu kimu kyakubiri abatendeke abasawo abafuluma mu mwaka tebafuna mirimu exactly so government twabalamu lulinga government yetaaga abasawo abakunukiriza mu 15 mu 300 kuba government usually erina okuemployinga abantu abangi naye ku abo gavumenti tenawana kuemployinga abantu bawera 200 so kikulaga nti tugiraze nti wano waliwo muwatwa tulina ba district health officer nga si batendeke
kati nosanga omuntu ateekateekera ebyobulamu bya district enambo mayina kuzino tufuna district empa kumpi buli mwaka kijja kiti ekyo kuba ne ba district health officers nga sebatendeke omanyi nga bwe nakugambye abantu bajja kitunulira nti mu Uganda Medical Association eri mu kwekalakasa naate ffe nga tuli mu kuwanja nsonga tuli mu kujjukiza bannayuganda ebyobujjanjabi mu district nga si mutendeke tamanyi nga si mukugu mu byobulamu kuba health nga tuzeeyo nga bwe twandigambye nti we twatandikidde health kitegeeza ebyobulamu bw'omuntu mu mbeera yonna si kubeera nga talina bubeezi musujja nga talina bubeezi wa muluma naye mu mbeera yonna nti omuntu ono mulamu mu bya psychologically mu byobwongo mu byendowooza mu physically mukyalowooza na buli mu mbeera yonna ey'omuntu babonagamba omuntu ono ali mu bulamu obweyagaza so omuntu ateekateekera district alina okuba nga ategeera bwe tuba tugende kuwa ebyobulamu mu district yaffe ya Palisa first of all tulina abantu bameka bwe tugenda mu primary health care nti oba tugenda ku vaccinating abantu tulina abantu bameka twetaaga vaccines ki era mmeka bwe tugenda mu byo ziiza endwadde olina omanya abantu basobola kufuna ndwadde ki era ogenda ziziiza otya kuba ffe ng'eggwanga lino tulowooza nti gavumenti ekola kimala first of all ku levels ebbiri zetulowooza zetulina okukozesa ennyo nga ensi ekulaakulana okuziiza ddala kyoba kye bayita primary prevention nti omuntu agenda okufuna pressure tulaba tutya okulaba nti first of all agipima tulina government health centers nnyo tezirina byuma bipima pressure oba abasawo bangi nga tabamanyi napima pressure tulina abantu bangi nnyo nga tamanyi nakumanya nti asobola olwala bulwadde gundi so tasobola kubuziiza bwabufuna alwawo okubumanya so netufiira ne level ey'okubiri gye batuyita secondary prevention nti kale obadde tomanyi nti osobola funa pressure naye oba ogifunye olaba otya okulaba nti ogijjanjaba oba sukaali notafuna buzibu bwa nsigo kuba mu Uganda tetulina bwe bagenda kutereereza nsigo yo so abantu ffe tulowooza nti lwaki tetulowooleza mu mbeera eyo abantu abamu bwe baba nga tebakozesa sisitimu yaffe kwejjanjaba olumu beesulirayo gwanagamba oli n'amanya nti ye bw'anaalwala obulwadde bwe bwalwadde ajja gende Nairobi oba ajja gende Germany oba South Africa kati ffe n'atatubeerera wa kisa nti omanyi nze nzisobola genda South Africa obusobozi sibuyina era sisobola genda Germany kyenkusaba kiri ekintu kimu nti nteerawo dokita ku level yange agenda okunyinyonyola obuzibu bwange nteerawo dokita nteera omuwe ebimuyamba okulaba nti anzijjanjaba amponye kale Sol TV program Munye Kumacha yegenda maaso alaba Sol TV Dr. Richard Kalungi ava mu Uganda Medical Association togera ku Kedimo akabasawo kati akayingidde olunaku lwokubiri nga balina ensonga zaabwe nga bwaze alambulula mpola nga buli awo waliwo ebitateredde ebyetaaga okutereeza kyekituleese tuzogereko ate tulabe na butya bwesobola okutereezebwa mu mbeera eyo ekitegeeza dokita ebibaviiriddeko okwediima kigaziko kintu kigazi singa bwe kibadde kyogerwa oba oliawo nti nsako misaala biki bingi nnyo oba oliawo ate nga si kyamwe mweka ate oba oliawo kyaffe naffe bennyini era abantu ababulijjo omanyi nga bwe ngambye nti ffe tujjukiza tuli mu kujjukiza era kyandibadde kyamakulu nnyo ebiseera bino byonna bwe tuba twogera ku nsonga zino tugamba nti munnayuganda yenna alumirirwa ebyobulamu oba oli wa byabufuzi oba toli wa byabufuzi oba oli dokita oba toli dokita kikukakatako mpozi nga gwogamba nti gwe tolirwala oba nti bw'olirwala olirwalira mu ddwaliro eryo lyolaba ery'amaanyi erinakujjanjaba kuba ebyobulamu byewuunyisa nti oyinza okuba nga olina ssente zonna mu nsi esobola okujjanjabira mu ddwaliro erisinga okuba ery'amaanyi naye n'ofunira heart attack awantu mu kifo ekizibu ne bakuddusa n'ogamba ate nabubeera gwe nawamukisa nti Moroto ina regional referral hospital naye ne bakuddusa mu Moroto regional referral hospital nga temuli musawo wa mutima nga temuli kyuma kya ECG kikebera omuntu ono ayina heart attack oba tayina nga temuli kyuma kikebera kikola sikaani ya mutima bintu byenjogerako si nti oba bya biliyoni 10 bintu bya sente ntono naye ate tebiriimu mu malwaliro musawo dokita bwoga nti bintu bya sente ntono bintu si bizibu
naye tebiriimu beera statement ate nene nnyo toba oliawo tebatufuddeeko omanyi tuba tusomesebwa bwoba onoonya omuntu ayogera amazima olinanga noonya musawo kubanga omusawo ne bwobanga kinaakuluma nnyo yakubuulira nti gundi olina bulwadde gundi oba kinaakunyiiza oba kinaakuluma omusawo atambulira mazima kuba buli lwotayogera amazima mu byabulamu n'obujjanjabi bukaluba kuba omuntu aba yeetaaga kulongoosa ate n'omulimbirira nti mirayo ku buweke era kakkana ategedde nti omusawo no teyanyamba so ffe kyetwagala okugamba abantu bonna abali eyo oba oli wa byabufuzi oba toli wa byabufuzi oba oli wa ddiini oba toli wa ddiini oba oli mutendeke oba toli mutendeke omuntu yenna yenna alowooza nti oli bulungi kuba leero okyasobola okutambula enkya bw'onaazuukuka nga bakugambye ensigo zo zifudde naye nga weetaaga wakati w'emitwalo 7 n'akakadde kamu n'ekitundu buli wiiki lw'ojja okujjukira nti okufuna dialysis oba okufuna okwoza mu nsigo zo awo ojja okutegeera nti wamma waliwo obuzibu obuli mu ggwanga lino Uganda. Alaba Soul TV program Omunyo ku makya tuli ku nsonga za Academy Kabasawo. Tugenda kuwumulamu katono bwe tukomawo awo ennyini we tutandikira tulabe na biki oba oliawo ebisobola okukolebwa mu kiseera kino kyennyini biki gavumenti byekozeeko kikyekoze kuba bino tebitandise ggulo katukomewo tova ku Soul TV. Oli buterevu ku Soul TV program Omunyo ku makya tugenda maaso n'okutunula ensonga ya Academy Kabasawo olwaleero kayingidde olunaku lwokubiri ng'abasawo baliko ensonga zebeemulugunyaako nga baga nti obaoliawo waliwo ebitakoleddwa obulungi mu kisaawe kya ebyobulamu mu ggwanga Uganda. Omwe muli kyayogedde Dr. Karungi Richard gwe tuli naye mu studios kyagambye nti waliwo lack ate waliwo ne inefficiency nti mu malwaliro oba mu ggwanga lyonna mulimu obwetaavu ate mulimu n'ebitatuukiridde n'ekiriwo nakyo kyennyini tekikola tekituukiridde ate tekimala byetwogerako n'okwongera okwetegereza ekizibu waawe kiri nabutya bwe tusobola okukigonjoola. Dr. ndowooza twongere tugende ku nsonga ezo zennyini ezibaleetedde ezibatanudde okuvaayo muteekewo embeera eno. Ndowooza obadde otuwadde ekifaananyi ekya health care system ggwanga Uganda nti nakyo kyennyini nakyo kye kimu ekibaviiriddeko kibakosa kityammwe ng'abasawo. Omanyi neyanzanya ekibuuzo ekyo Apollo tewali kintu kirumanga omulwadde okujja mu ddwaliro lyoyita eddwaliro naye nga oyagala okukebera ebintu tosobola bikebera nga bwe nkuwadde example nali era mu health center ey'Ekaboohe kyemanyi juza awo bakolako ne run waliyo shema run okubuzaako yali MP waayo ono gundi Kateshuma so omuntu yenna yenna alowooza nti twetogerako byamboozi asobola ogenda actually teta nagenda Kaboohe agana mayo getwogerako gali buli wamu nosanga nti eddwaliro ddene likola ku bakazi abasuka mu 2,000 abazaala nga teriyina kyuma kya CBC eki CBC kye kyuma ekikebera omusaayi ne twaba obungi bw'omusaayi buli butya omukyala yenna muno mu Uganda tulina abakyala abafuna embuto ne batuuka n'okuzaala abaana nga tebafunye ku kye bayita nti n'entokea okunywa eddagala nga talina wajja test ekebera sukaali talina wajja test ekebera omusaayi gwe obungi bwe buli butya atuuka okubleeding oba okuyiwa omusaayi ng'azadde nga tebamanyi nagwenkana gutya nga talina sikaani yonna gy'akozeeko. Tulina amawayo ga gavumenti agazaalisa naye nga tegalina sikaani. Kati omuntu ogoberera otya kaŋŋambe nze sikaani ke bayita ka TV akakebera mu kati ate tufuna obuzibu nti olumu lwakuba gavumenti olumu yesuyayo gwannagamba olwo abantu abakyamu abajja ne bateekinga ne batwala omukisa ogwo bba okufunamu ebyabwe kati ojasanga eddwaliro ng'eri ekawempe ddene bwe lityo nga teriyina ebintu ebimu kati mu kifo kya gavumenti okubiteekamu ate abantu abamu aba private ne bajja ne babiteekawo olumu ne babuzaabuza abantu baffe
olumu ne bababba bwebo olwaliro bwebogera kati ffe tetulowooza exactly mabbali w'eddwaliro eddene lya gavumenti buli olibeera ne sisitimu etafaayo kuwa abantu kintu kye beetaaga abantu abamu abatalumirwa bya bulamu bo babeera bafunye omuwaata we baliira so teri kintu kiruma musawo nga kujja musawo mutendeka n'ebintu binyonyo bye yasoma mu university ng'ayagala obiteeka mu nkola naye nga talina bikozesebwa ekyo kibaluma ekyo exactly omuntu n'ojjanga obleedinga ne bakugamba ogende mu pharmacy ogule bandage oli mu ddwaliro lya gavumenti ne bakugamba ogende ogule empiso bino ebintu byetwogerako simpi oba bya mitwalo 9 nti gavumenti bya bbeeyi nnyo tebisobola so ffe tetulowooza ekitandikibwako ni gavumenti erina byekoze okulaba nti eteekawo amalwaliro gano n'okuteekawo ekizimbe nga tekiwa bya bulamu birina kuweebwa obeera ate atokoze bulungi ebiseera tulina wano kye tuyita poor regulation nti omuntu yonna akeera ne yeeyita omusawo omuntu yonna yenna akeera n'agamba nti nina obujjanjabi obw'ekitalo okundaba emitwalo 9 bano abantu mwe bali mu ggwanga muno gavumenti ebalaba ministry of health ebalaba terina kye bakolako naye ffe netulowooza nti oba gavumenti lwakuba erowooza nti erina kyetakuwadde gira okozesaako ku kyonna ekiriwo so ffe kyetulowooza nti singa tutuula ne tuzinga emikono ng'ebyo bye tulaba mu malwaliro ge tukoleramu abantu tujja kuba tubaliddemu olukwe ebikozesebwa mu malwaliro tebiriiyo kyogamba omanyi nga bwe nkugambye eddwaliro yonna yonna bwe liteebwa mu kitundu liteebwamu lwa nsonga nga 3 esooka obwetaavu bwalyo so oteeka eddwaliro mu kitundu nga teryetaagibwamu kubanga either ebintu byeriwa abantu bamu tebalirwala osobola oteeka eddwaliro mu kitundu nga lyabakyala naye nga mu kitundu ekyo temubeeramu bakyala so nga bwe nagambye planning y'amaanyi so planning eyo ekitegeeza nti bw'obanga ozimba eddwaliro obanga oliteeka wonna wooliteeka olina omanya ligenda saavinga abantu bameka abantu mu balwala ndwadde ki mu mwezi oguwedde bakyala bameka abaazaala kati mu pulaani yo gwe n'omanya nti eddwaliro lino liri mu kitundu gundi lirimu abantu bwe bati bakozesa ebintu bwe biti awo mubalira n'abasawo beetaaga abasawo benkanakiza ensonga ezo 3 kati bw'omala obimanya ebyo mu pulaani yo wali n'omanya nti bwe nsindika obukadde 10 mu ddwaliro ly'Emityana sente naye ate tezirina kye zigenda kukolayo oba bwe nsindika ate nga bw'osindika maybe emitwalo emiliyoni ezo 10 mu ddwaliro eddala ate nga lyo lirina kye ligenda okukolayo so olina okumanya bintu ne mu planning namwo mulimu ekizibu mwe ng'abasawo mulabamu obuzibu mu nteekateeka oba mu kuteekateekera ebyobulamu mu ggwanga Uganda ffe tulowooza ekigambo kino sinakitegeera bwe bakiyita mu Luganda waliwo ekigambo kye bayita willingness okubeera n'ekigendererwa ekyokwagala okukola oba okutuukiriza exactly n'ogamba nti tuli wano gavumenti obetudde mu cabinet meeting oba parliament nga bateesa ne bagamba ebyobulamu bye twagala okulaba bifaanana bitya nti tuli wano naye ebyobulamu bye twagala olaba biri bitya nti biri wano nti tusobola kuva tutya wano tutuuke waliwo twagala okugenda tugendawo twetaaga ki tugendawo mu bbanga ki omuntu mu mutwe n'omanya nti nga bwe munaabeera ne vision 2040 oba nga bwe munaabeera ne national planning authority nalabye luli NDP 3 n'otunuulira n'ogamba nti mu mwaka bwe guti tugenda kwetaaga abasawo emitwalo 2 n'omanya yo tulina bameka nakyo tekiriiyo NDP 3 ekya ebyobujjanjabi tekiriimu eyo teriimu omanyi mpozi nga waliwo omuntu eyabadde abuuza nti President Yoweri Museveni bw'agamba nti abasawo mubawe miliyoni 5 ne basigala nga tebazifunye ani agaana ani aba yakiremesezza kati olina okumanya nti President Museveni bw'ayogera ekigambo kino yakyogera nga directive yakyogera alina wakijja oba yakyogera kwogera bwogezi then notunuulira nti planning oba Ministry of Finance bwekwata directive ya President egiteeka etya mu nkola okitegeera so kubanga olumu ogenda Ministry of Health negamba genda mu public service ogamba public service negamba genda twali twogera ku nsonga za ba medical doctors ba intern doctors Ministry of Education ngegamba bali mu Ministry of Education Ministry of Public Service ngegamba tebali mu Ministry of Public Service so notunulira nti olumu tubabuza abantu banaye bantu mwe mukolera gwanga lyerimu oba buli omu alina ekiwayi kyakolerako so tulina okufuna willingness eyo n'enkwatagana nti bw'obeera ne ba MP nga bateesa constituency yange yaffe yeebuwe kule Mubende
ereke kufuna kintu lwakuba ministry MP waffe Mubenda yogedde nnyo ne lwakuba kyetaagisibwa ng'otuwulidde mu ggwanga lyonna so ojja otunuulira nti ogenda beera n'amalwaliro 10 mu kitundu nga tewali agakozesa ng'ate waliwo eddwaliro omuntu w'amala emyaka 10 nga talabye ku musawo mutendeke. Kyoyogedde wali ku ntandikwa nti obolya wandibanga tewaliwo will tewabadde will eyo goodwill eyo kwagala okuteekawo ebyetaagisa. Exactly. So goodwill nayo ate n'ekirala nga bwe twagambye willingness yereeta ekyo ngamba nti bw'ogamba nti ndise maka wano omwaka ogujja tugenda oba kuzimba ennyumba oba banaafu batwala wano n'omukyala n'alaba nti olina byokola okulaba nti otuuka mukwatize wamu ne mulaba nti kati ekyokubiri nomala nti kale ekyo bwe kiba tekiriiwo ate ebirala binaatambula bitya kuba onaategeera otya nti moroto amazima yeetaaga dokita yesterday they needed a doctor yesterday si nti oba ne kati wagendako mu ddwaliro ery'e Kabwohe ogambye Kabwohe walaba ki ku levo y'eddwaliro eri ebibulamu mu ddakiika emu yokka bbiri olabanga njakuwa amalwaliro 3 so that ofune ekifaananyi ekituufu. bwe nali mu university na rotatinga oba kyetuyita okugezesebwa nagendako mu ddwaliro erya Rural Health Center 4 eryo liri Ntungamo bwe namala medical degree nengenda Kotido Health Center 4 eriri Kotido juzi wano nagenze mu Kabwohe Health Center gana Health Center 4 Health Center 4 ebeera ku level ya constituency so ebeera kumpi yerikiriza district hospital Health Center 4 ino okubeera n'abasawo ba medical doctors Health Center 4 ebeera ne theatre singa otambula mu Health Center 4 kazibeereza wano mu kibuga n'olaba mmeka eziyina theatre nga zikolanga theatre yennyini theatre gye mubalongooseza abantu kuba omukyala waba alemereddwa wali agenda mu theatre then abasawo bano abalimu abakolesa zino zonna bafuna sente mmeka. Lindako eddwaliro erirabirira constituency namba teririna suweta obasobola kati waliwo agamu nga space we nga bwe tuli mu studio wa nti studio ya Salt Media naye nga mu studio eyo temukolera mu show yonna olwokuba waliwo akuuma akamenyeka ku kamera ke batanaba kuleeta oba nosanga olumu nga ne studio teriiwo oba nosanga studio weeri naye nga abasawo bali mu kye bayita okweyiiya kubanga gye buva ne gye budda teri musawo ayagala kubeera na mulwadde n'afa nga talina kyayinza mukolera so olumu abasawo badda mu kye bayita okuyiiya ate ffe nga medical association gye tutandise okulwanisa nti bw'obanga olina ekintu ky'otalina nga medical doctor oba nga nurse oba nga anaesthetic officer oba nga yenna omuntu yannakola ku balwadde vaayo kyogere olumu bwe tujja ffe ne twogera abantu abamu batandika otunulira nga abalwanisa gavumenti ng'aboogera ebintu ebitaliiyo naye singa ofuna abantu ne bajja wano ne bawo ogambye nti kituufu tuyina health center force ezitayina ne theatres kuba system eyo gy'olina okubeera n'eziyina theatres n'ebikozesebwa tebiriiwo oba mulimu abasawo naye nga tebabeerawo kuba n'ebikozesebwa tebiriiwo so olina okubeera ne system nti edda twabeera ne health center 1 oba yabeeranga ku kyalo I think eyo bagijjeewo then tubeera ne health center eri ku parish system eyo yalinga ntegeke bulungi nti omuntu bw'alemererwa ku health center 1 manya ku health center waliwo ebintu by'ofuna gundi naba mu ngalo gundi beera n'akatandaalo gundi sula mu katimba ye village health team nogenda ku health center tukati ofunyeko ku bakugukugu alwadde ka malaria kaganya okugenda ku Coatem katumuteekeko akacupa oba onali lubuto kati olina okubeera n'abasawo nga bategeera ekintu kyonna tubeera ne health center 3 health center 4 district hospital regional referral national referral ebintu ebyo birina kubeera bubeezi mu bigambo birina okubeera nti singa dokita agetandika n'abeera ku health center 3 waliwo ekyenjawulo kye tulaba nti agenda beera facilitated nti agenda kubeera n'ebintu bye yeetaaga abalwadde bagenda kusomesebwa so tulina okubeera n'ebyobulamu byaffe nga tetujjukira bijjukire nga from the very beginning ne bwe mukola budget tuga nayo omwaka guno health system gye twagala olaba nti ne bw'obanga gwe bakujjanjabira wabweru wa Uganda obanga gwe tolwalira mu malwaliro ga wano ati sita abantu abatasobola kukola ekikufuna ekyo bateerewo kye basobola okukola era covid-19 ekikulaze nti covid-19 pandemic etulaze nti ebyobulamu byaffe byesulise olumu ne tuddaawo mu kublaminga private centers ziri mukola sente naye bw'oba ntoyina kiriwo
era ina kaina ye yakola so tulina okulaba nti tutaasa Abannayuganda bonna irrespective of their social status nti ne mukadde wange ali mukyala talina 2,000 asobola ogenda waki nafuna amagezi okuva ew'omusawo. Alright, ndoza tugende ku nsonga yammwe mwenga abasawo ebakwatako directly mubadde nga mwogera ku nsonga eza ensako yammwe n'emisala bw'ekito kyo ki digital environment eryetyeyo mu nsonga eno yennyini ebaleetedde okuteekawo embeera eno yakeediibwa. Omanyi lwakuba bwe tuddayo ku wali tugamba nti abakulembeze baffe baganye okurecruitinga oba olumu tebamanyi nti tebamanyi nabayina kuyingiza recruitment kwe kuwa abantu emirimu kwe kuwandiika okuwandiisa abakozi so waliwo challenges bbiri ekisooka tebawandiisa mu budde ate ekyokutubawa nti bana waliwo ebifo ebiri vacant batwala obudde bungi okubirangirira so nosanga nti tulina district esukka mu 10 naye district nga 6 zokka ze ziyina ba substantive district health officers oba nga bwe nakugambye wali nti government has employinzeko only 40% ku bantu beyina okuemployinga that's ngo tunulidde medical officer consultant senior consultant abantu only 40% so wakyaliwo ebifo up to 60% singa government egamba nti ekyatuwa emirimu so tunulira nti much as tunulira nti waliwo abalina okwongezebwa emisaala naye abannaffe abatalina mirimu ate nabo batuluma nnyo kuba sinti tebalina mirimu lwakuba tegiriiwo naye tebalina mirimu lwakuba tetulina nteekateeka kulaba nti batwalibwa naye bwe tudda ku kyemisaala olwokuba nti abantu tebaweeredda mirimu era kyekyo lwaki mbadde nkuwa background eyo olwokuba nti tebaweeredda mirimu omulimu ogulina okubeera ogw'abasawo 5 nze kalungi ngukola nzekka ate bwe ngukola nzekka omanyi olumu bagamba we live in a very competitive world so olumu omuntu ayinza okugamba engeri abatano gye batafunye nze kampoomerwe naye ate ojasanga nti ogukola wekka naate nga n'obusanyufu toli musanyufu kyobola bagamba waliwo ebisaaki yakolebwa ne basanga nti abasawo ba Uganda be bamu ku bantu abasinga obeera stressed kubanga omuntu mu nsawo tolinamu kasente omwana ewaka akubuuza omukyala oba omwami ewaka akubuuza ate okola essaawa nyingi ate ng'okola nnyo bw'okola essaawa nyingi n'ebintu ebikozesebwa tobiina so kati gwe otambulira mu system ya stress bw'otandika okukola byonna byonna omwezi ne guggwako ne bakuwa akakadde kamu n'ekitundu kuba nalabye mawulire nga ataddemu obukadde busa naye ono mu Uganda tulina abasawo akola olunaku lula ne bamusasula $400 akola nga abantu abambadde nti oba abasawo tudde mu kuvuga booda kuba ffe tulina mikono gyaffe aba booda ng'akola olunaku nafuna $700 so tutunulira nti omusawo wa Uganda atuusibwa ku level atuuse n'okwegomba owa booda ekyo gye kiri ekyo bwe kiri kuba kati oli nakugamba nti yesu oli musawo naye obusawo kwewaayo singa kyaliwo ekityo nti kalungi amaze okusoma amaka ge bagamuwadde gaago era olaba twogera ne ku mamotoka abasawo basinga tebasobola nakuafodinga motoka nogamba nti abasawo baffe abakugu basiconsultant ne basenior consultant babawadde amamotoka nti oba omusawo bwogenda mu kino bakuwadde ennyumba nga bwe kyalinga edda oba n'ogamba nti kale gwe tetukuwadde emmotoka naye omusolo tugugjeeko ku mamotoka so n'osanga nti omuntu omuwadde ebyo byonna byonna ebintu ne bwomuwa obukadde 3 awagamba we kale ne kati n'obukadde 5 bwe tusaba kyava ku nteesaganya ze twakola n'omukulembeze kuba twamiitinga omukulembeze w'eggwanga eno nga Juni 1 omwaka guno ne tukiriziganya nti kale katukenderaawo ng'eggwanga bwe likulaakulana nti omusawo atandikirwako oyo gwe nakugambye amaze ofuna license afune $5 million net then omusawo asembayo nga bwe bagenda bwe bati we nakusomedde afune obukadde 2 so n'obukadde 5 si nti oba basantu nga basaba sente nyingi nnyo just kutegeera nti eggwanga lyaffe teriyina bulungi nsimbi katutandikiraawo nga bwe tutambula n'ate n'ebirala nolaba nti nabyo tubyetaaga kubanga omusawo okubeerawo obulungi ogenda olaba abalwadde b'okusaawa 8 ogw'ekiro olina obeera n'entambula kati embeera eri etya kuba tulina eddakiika ntono nnyo ezisigaddeyo embeera eri etya kati ey'abasawo mu mbeera eyo ey'akasente akatono ke babawa ogambye nti n'ennyumba we musula tewali embeera eri etya muyita mu bugubi kyawo omanyi kyemanyi oyogeddeko ne ba medical intern doctors wano kuba basawo baffe abasookerwako medical intern obulamu bwayitamu nti abamu of course twebaza government nti waliwo abantu abamu bewaddeko aw'okusula naye abasinga tebalina
ngabo na government olumu Minister of Health ebeera shocked nti erina aba medical intern doctors bitano olumu permanent secretary wa Minister of Health yatugamba nti twate tumanyi nti bagenda beera bangi era kino tukiddeyo ku kye nakugambye kiri ekya planning so nosanga nti amba basuza abamu tebabasuza kati omuntu abeera ng'alina okunoonya ennyumba y'emitwalo 15 aje mu mitwalo gye 7 gyafuna omwezi naye ono ye muntu oyasoma emyaka egisukka mu 13 18 so n'ekirala tebalina ntambula tewali nti oba system nti aba intern doctors oba doctors abakola mulago waliwo abantu ababanona ngabo tulaba ebitongole National Authority bibeera ne zibasi zitwala abaki kati zitwala abakozi ku mulimu ona kuita sebo doctor ziri sawa 7 omulwadde yesika tukwagala wano nonoonye engeri gy'otamba katuli mu kafi ne boda tezibeerawo olumu n'otambula mu mbeera y'obugubi ne bakuba n'akatayimbwa bwe tugenda mu district eza county ate nakyo kya kizibu nnyo kubanga omuntu ayinza okubeera nga wafunye wagenda okusula ne wayina okukolera waliwo akagendo so newabeerawo obuzibu obwo nti ffe kyetusaba nti ekintu kino tekiri ku ffe nti oba tweyagaliza ffe tulowooza nti singa baddira ensonga ezo zetwogerako ne ziteerezebwa omuntu nayina n'abeera ng'asobola okufuna ebyobulamu wonna waali irrespective of sente z'ayina irrespective of wajja abeera oba kiki yasoma bw'oliraba ng'ozzeemu okulaba dokita yeekalakaasa omanya abasawo baliko ekizibu kale Sol TV kuli munafa tulaba program munye ku macha tuli ku nsonga z'abasawo abali mu kedimo kayingido nakolo kubiri tumanyi buti olwaleero bwe kinabeera naluno kulegulo ebyavuddeyo mu bitundu ebyenjawulo byalaze nti amalwaliro amanene babadde bakola ku bulwadde buno obutonotono okuwooyawooya ko ku balwadde naye ng'ate emirimu eminene abasawo ababakugu babadde mu malwaliro tebaliyo ekyono kya bulabe nnyo nti esawa yonna obulamu bwandibanga bujja kubanga bugenda oba oliawo bwagenze n'okugenda gye tutali oba bye tutamba kufuna tulina eddakiika ziringa 3 zokka gavumenti ekozeewo ki abavunaanyizibwa ku nsonga zammwe bakozeewo ki kati eddakiika 3 zokka nalabye PRO oba omuntu ayogera omwogezi w'ekitongole eky'ebyobulamu omukulu ayina ebyona ng'agamba nti sente weziri abasawo tebetaaga kwekalakaasa nefe olumu kitukwasa enyiike yagambye nti biri mu ntegeka ekintu kigenda mu maaso oba bategekera era namuwulidde blaminga Minister of Finance fe kitukwasa enyiike kuba kye twagala okulaba twagala tulabe ebitongole bya gavumenti nga byogera n'eddoboozi lyerimu si kusindika gundi gwalina okukola kino gundi gwalina okukola kino kuba ekyo fe kijja tulaga nti abantu batandise okutegeera nti ensonga zino ziri serious so bwe nalabye omukulu ng'ayogera nendaba nti ensonga zino tebanaba zitwala na buvunaanyizibwa yagambye nti waliwo ne supplementary kati egenda mu maaso ekolebwako okulaba nti ensimbi ezo ziteekebwamu supplementary twagirabye era yogera ku misaala egy'aba intern doctors ne ba senior house officers oba basawo bali mu kutendekebwa ku level ya masters naye nga bwe tumanyi nti supplementary ezo olumu ziwandiikibwa naye senene zitajja ate tumanyi nti supplementary ezo olumu zireetebwa nga waliwo ekintu ekikulu ekyo abantu abakoze supplementary bo kye batwalanga ekikulu nga bino ebirala biringa ebiwerekerako so ffe tetulowooza nti supplementary eyo tugisanyukira naye tulinze okulaba nti ba intern doctors omusaala gwabwe gukyuka kuba ogusembyeyo ogusasuddwa gwali gwe gumu nga tegunakyuka nati ne bino ebirala byonna bye twogerako tebinabakolebwa kuba bw'osanga nti ebyobulamu bye twogerako tebikyusemu nga tuli mu COVID-19 pandemic etulaze buli wamu nti tulina kye tulina okukola kati olwo biba birikyuka ddi so ffe tulowooza nti tetugenda kubeera nti oba tuli mu kuwooyawooya kuba tubadde mu discussions n'abakulu buli wamu buli gwe tusobola okwogera naye twogeredde naye mu myaka egiyise ebiri naye era babeerawo bwe batyo tebalina nnyo kye bakyusa so ffe tetwagala okulaba okuddamu okukwata ebikola nga gavumenti etandise okugamba nti bannaye tukkiriza wano waliwo obukyamu oba waliwo obunafu tugenda kukola bwe tuti nti kino ekiddako omwaka kutandika n'omwaka ogujja ambulance bwe ziti zigenda kujja nti regional referral bwe ziti zifunye ebyuma bwe biti tulabe nga n'abasawo balina okukola ku byuma ebyo bagenzeeyo nja kusembayo ne example eya Jinja Hospital tusibula Jinja Hospital eyina store mwe bateeka ebyuma ebya ICU oba gye bayita intensive care unit naye tebalina musawo alina ku operatinga byuma bino ebyuma ebyebbeeyi biriawo bitudde tewali kyebikolako so ffe tulowooza nti nga tumaliriza omuntu yena abadde ku sheno kyenjagala agende nakyo nti abasawo tebakola bino nti lwakuba
bali bowa tebalina byakola oba nti bajemu tebagoberera government oba tebawagira government neffe tuli abantu abalumirirwa ebyobulamu naffe abalowooza nti enkya yeggwe nate enkya leero gwe nate enkyanze nti tewali kukyusaamu mugundi okulumirirwa nti mukyemusibiddeko kyekyo nga ebintu byetwogerako si nti byatandise leero nga bwe mugambye nti twafuna okusuubizibwa emyaka 5 emabega mu myaka 5 oluvannyuma twogerera ku bintu byebimu ffe tulowooza nti abakulembeze baffe ebintu bino tebabitutte n'amaanyi ge tusuubira ge balina bitwala. Alaba Soul TV program omonyo kumacha enkya leero wano tujja okukoma ate tuleke Jeffrey Mugerwa naye atandikira watuse ku ebyemizannyo ensonga z'abasawo ndowooza zibeereko ekikolebwa mu kaseera kano kubanga bwe kirwawo oba bwe zirwawo okukolebwako abasawo ne babeera nga tebali malwaliro ate twandiraba ate crisis ey'amaanyi nnyo abantu ne batandika okutondoka okufa mu mbeera eyenyini. Tulowooza nti COVID-19 erina kyetuyigiriza nti bwe tugenda ensinga nzigale gwalowooza nti obaoliawo olina ensimbi wantuukayo n'ensimbi nga tezisobola kukuyamba obaoliawo muteekewo ekyetagisa okukola kibeereyo ate tusobole okutaasa obulamu mu mbeera yonna. Amayinza tusima Apollo nteekwa kwebaza omusawo Dr. Richard Kalungi gwe tubadde naye okuva mu Uganda Medical Association. Katulindire tulabe bwe binaatambula ffe ng'eddoboozi tumaze okubanko kye tulugera mu mbeera eyo. Mbeere bulungi mweraba.